Kale kakati eno gye bayita mission impossible nti ennaku z'omubbi ziba ana zokka ennaku z'omubbi ana zokka ziba tezinaggwako awo mubbi akyabba naye bwe ziggwako bwe bati kantu kati nnyo bwe kati ke kamukwasa akake kaba kaweddemu kati akatambi koolabaako omulodi gw'olaba ono mu katambi afukamidde gwe batuuzizza eyeewombeese nga agenda okulya emmere nga gwe bagenda okusaavinga ekyokulya munnange oyo mubbi era akatambi kawali koolaba emabbali ke katambi ke ng'agezaako okubba amasimu wano nga bamukutte babimutuuzaamu oyinza okugamba munnange ali ku mukolo yenna yeewombeese oyinza okugamba bagenda kumusaavinga nedda baaba gyawunye loodi oyo abadde ayitawo ku dduuka eritunda amasimu kyava afuna ekirowoozo eky'obubbi ne kimujjira n'akyama mu kukyama n'alingiza mu dduuka eryo alaba oba teri alimu abbemu agenza okulingiza mu dduuka eryo ng'akolamu yeebase era kyakoze kwe kuggyamu engatto zino eno n'azikwata mu ngalo asoobe nga tebamuwulira kuba mumanyi engatto ziba zireekaana abadde akutte engatto ze asooba ayingira mu dduuka abba amasimu nannyini dduuka kwekuuza okuka ndowooza nannyini dduuka emizimu gy'ewaabwe gimugambye twalumbiddwa dda munange nannyini dduuka mu kuzuukuka asanze loodi asooba ati namugamba wangisebo tukuyambe tutya ko mubbi munange mbadde njagala simu olwo statement ne zikyuka mbadde njagala simu ya $800 ko nannyini dduuka kale kati kamala okukebera wano ndabe by'obadde okola agenza okutunula mu kamera nga Ssenkaggale abadde agezaako kumubba era akubye enduulu omubbi ne bamudduukirira ne bamukwata kati woolaba waatudde agenda ku ntandaalo oyo gw'olabaawo tebagenda muwa byakulya agenda ku ntandaalo ya kibooko kasooka nkutuuseko akatambi kano okeerabireko vidiyo gimpereka like etambule tuwe ku buli muntu vidiyo yiyo teknologi yange eri fuulu kano nja kakwatira mu Snapchat kati omusajja yuuyo azze bulungi abadde akkirira n'akyama oba mu dduuka we mba neebaase batosobola nalaba nti gyendi najja n'abeera ku kipiki awo abadde ku kipiki n'alaba nga tewali aliyo naye yeetegereza bulungi ali ku kipiki awo amazewo obudde bwe wambadde gyendi eno neebase kati wamaze n'alyoka ajja kamera y'omu maaso yiino wano n'alyoka ajja neebase olwo nankyebase n'atunula waliyo omuntu naye yeebase n'alinya n'okulinnya ngawo wonna neebase n'alyoka abaza so kati n'alyoka akkirira wansi n'atunula eri wansi yonna nga tewali amulaba n'alyoka ajjamu engatto eyo yonna wansi nga tewali amulaba kati mukama wanyambidde nenzuuka omulundi gumu tantemeza tayogedde nako nti sebo gyebaleka okunzukusa nvuddeyo omulundi gumu oba kibadde kiki nenvayo omulundi gumu nogala sebo obadde oyagala ki nga tejagala simu ya $800 zinga oggyemu engatto ku simu y'omunaana ti nedda sebo mbadde yala simu ya $800 nenzira ku kamera ndabe kyabadde akola yefuula olwo akuba essimu simu gyakuba teriimu nemugala kale sebo mbadde nkulaba wakugumundi wano kansooka endayo wano wansi kadde nina gwe nkubira essimu nemugala kale mpe $800 gy'obadde ogamba ogenda okunkolera togenda muntwalira ku poliisi muleke naye kati muzeeyi wange ate kati nkukutte obba nze nkitegedde nti obadde oyagala kunziba ate weefudde owakabi nti simanya nkubira biki muzeeyi wange kati engatto zange obadde oyagala kubba ngatto ogende oyambalemu bwambazi obadde oyagala kuzitunda obadde oyagala kukolaki kuzambalira ddala zibadde zikusanyusizza zibadde bayagala ka USB nkakuwa emirembe kati $800 gy'obadde oyagala okuguza essimu ziriwa ssente ezo
okimanya awo wonna weetolodde kamera ne emotional sensor kati goloza nze okusaba ti okutegeera nti nno obadde oyagala kunziba naye kenyini yeekanzi n'atuyana n'otuyana nkoze weeto omuntu gumu engatto z'obadde oyagala okubba nazo zennyini nkadde nazo zikadde omusajja nakwata ne mukazi we ebintu byonna ebirungi ebiri awo obadde akubba ngatto naye ogenda kaleka muzeeyi wange nze nkasaasidde omusaasidde nani kati state yeyingiddemu tekyawoza na muntu olemeddeko ogenda kula simanyi badde twakola psychology tukozesa wano bwongo nze mubuuziza ekintu kimu esimu kituuze sirina mu simu ya mitwalo 8 sigiinaamu neyo 10 sigiina neyo 15 mugaye badde agala simu mpe 8 kukuwa esimu nga jasijagala kulaba mitwalo 8 ja waba agiina gimuddize mugambe tyekala badde azikungulako naye nze engeri gyongambye amazima nti badde akubba bubbi bugatto mb'obubbi guba muzimu bagamba mb'obubbi gubeera muzimu kakati omuntu abadde ayitawo ogenda mu makubo go okumanya omuze gw'obubbi kintu kibi nnyo okyamye era obbe soka omulabe bwe yeegonza gwe mutunuulire bwe yeegonza naye ng'abadde azze kubba kati ali mu kwegonza alaga nti talina kyamanya ali so innocenti okitegeera ekintu ekyo ennaku ze ez'obubbi zibadde ziweddeyo kati gwe bw'omulaba awo oyinza okulowooza baaba oyo gw'olaba awo bagenda kumusavinga byakulya yawodalinzedde emmere ye bagenda kumuteerawo ettooke n'akawunga n'omuceere n'ennyama alye kumbe wa munange gyawonye oyo mubbi bamukwatidde mu kituli ng'agezaako okubba ekirungi takubiddwa oba tebannaba kumukubako ono omubbi tebannaba kumukuba kubanga tebamukutte nga bbira ddala wabula abadde agezaako kubba so abadde ayitawo n'akyamabbe naye abavubuka munoonye emirimu mukole ono gozze okubba akasimu ka mitwalo nga 10 naye ssebo yateekamu obudde bwe n'essente n'amaanyi ge n'agenda n'asuubula ne kati gwe ovudde eri weefudde mbu oyagala kubba mukikubemu empi bino ebivubuka biba byetaaga kubamu mpi nze ate wano mukimanyi nti nze n'omubbi tuli tuti mwe baba tebababbangako nga gwe tebakubbangako awo olina omukisa weesuneeko era weebaze Mukama Katonda naye muganda wange ffe batubbye ffe ababbi batubbidde ddala nno ebyaddala batubbye amasimu batubbye ebyomunju batubbye ssente batubbye buli kimu kati nze n'omubbi no tuli tuti tulinga kabiina tetusobola kwegatta nze n'omubbi tulinga kabiina tetusobola kwegatta no abavubuka mugende mukole munoonye emirimu mukole bakyabatta nnyo bakyababba nnyo lwa nsonga temwagala kukola mwagala kubba bubbi naye nga ne be mwagala okubba nabo bateekamu amaanyi ssente obudde okitegeera oli nakeera ku makya naggulawo edduuka lye gwe noyagala okujja obbe kapito n'amagoba ogabbiremu ng'oyinza ogamba agenda kulya wuwo oyagala nabo babbenga gwe bajja kwokya bavubuka mweddeko bajja kubatta ate nga bakyabatta nnyo nze mbabuulira abavubuka mwegiridde nnyo wafuna passport ogenda okole ennaku zino mpulira kampuni ziranga nti omuntu okugenda ebweru niweka bakakadde kamu kati bakutwala n'ogenda e Dubai n'okuba ekyeyo kakadde kamu bakutwala waliwo kampuni zempulira eziranga genda okole okitegeera emirimu kimanyi si myangu gya kunoonya naye noonya akasente genda okole rather than okukutta n'ofa okitegeera si omayiko Uganda YouTube channel kwoli naye nga njagala okwebaza buli omu yenna agoberera channel yange eno channel si yange nze kabula yammwe nze ndiwo okubasakira kubaweereza nti amawulire gembaleetera tosobola gasanga wantu walala ffe tuli so different and unique ate nga amawulire gaffe tegali edited tetufakinga news tetufakinga stories
story nga bweri bwenjikuleetera nenjikutuusaako sekyo kyenkinfudde ennamba emu sapooti yammwe. So abatanaba kusubscribinga mutweyungeho nga munyiga akapesa ka subscribe, then tekako notification nti bwetekayo video bwenti gwoba osooka okugifuna obe ng'ogyebonerako. Mbaagala nnyo mwena abandaba. Stay blessed. Peace and love.